Alien skin asaliddwako abantu tannaba kutegerekekwa ewakawe waasula bakotte buli abaddewo naye lwaki temuleka omwana omwana mwamukubye mumukozerewe mumukozaganya okubaddiza lwaki temuleka omwana bistanti byammwe abiganye okubibeeramu byomwagala okumuteekamu mwamuyise najja n'abasalako kumbe mumwina mukemubala akalala musonyiwa omwana muleke atambuze ekitone kye temusobola kulemesa talenti kino mwe mukimanyi temusobola kulemesa talenti ekyo mukimanyi alien skin weebereremu bana abasajja balina ke baagala okubalako oba okitegeera baagala kukulabisa baagala kufuna nti gwe mubi temubaddiza mubaleke bakole kye baagala olina okwebereramu ennyo ng'omwana wa ghetto waabeera oba okitegeera soke tubaleke wini yaabwe koze move badde nungi nnyo obutaddiza Pallaso kubanga oba kumuddiza singa kati buli muyimbi nena yapostinze ali mu gurupu yaabwe ey'abayimbi gye baakakola singa buli omu yataddeyo danagamba ono omulenzi asusiza empisa embi ono omulenzi yeeyisa bubi ono omulenzi alina okugambibwako alina okukwatibwako amateeka galina omukwatako naye okoze nga doogo si tewaabeera weebeereddemu omwana mumuleke abeere temusobola kulwanyisa kitone alien skin yajja talina kyewa abantu kumwagala abantu bamwagala Pallaso kuchokozo osanyusi nesiwe batwe kuba Pallaso tugenda kukuba Pallaso tugenda kukuba Pallaso siwe batwe bakuba kuchokoze siyo na nyivu gosa nesiyo na enyize onyiza babondya abana bagato banyize kuchokozo lingangayo kyeza amasiro Pallaso tugenda kukuba pozi ngono luganda ku president Museveni ugenda bera mu state house bangena bera mu Balakisi era moleka kututuka ko Pallaso gakutuka na mawulire 5 bera mu state house kubanga je basingo kuma 5 tugenda kukuba Pallaso ote bamukwata kuti bamukuba alien skin tibamukwata kali eni sikini tibamukwata ko tibamukuba katalo tugenda kulaga bakuba Pallaso tugenda kukuba Pallaso pozi ngogera bera mu Balakisi 5 no bagenda bera webi benkugambye Pallaso tugenda kukuba 5 tomukubye usimudeko musimule Pallaso osanse nefe ensiyo nayo nenyizi onyiza na bemitiano banyiza bemiti kubanga nze ndiwe emitiana Pallaso okubidde kibanda waffe no mugamba ajje simanya mu press conference yo simanya mbu akubira akalango kashoyo bichichi nera kibanda abadde takulinako buzibu wao ne wabagenda wuwo agenda n'abantu aba era tubadde wakana agaya ngenda wa Pallaso nemwe temujja security yona najigana nagenda n'abantu aba olutuseyo abantu mukazimbe babadde abantu nga 50 nga balinawo waliwo abalina ebiso abalaba kutta amacupa olw'okweyagala show yetu endinge mwana okitegeera naye nga kyobamanya Pallaso olugudde ku ghetto mwana tolugudde ku muntu ye nabula olugudde ku ghetto kuba tosayita muntu ate nolaga nti nate bonna ne bazena kuba kibanda tatambudde na security okitegeera nenga Pallaso olutalo olugudde ku baana ba ghetto mwana oyo ghetto president kakati lwaera alien skin kwanza sijja gamba nti stand ng'abasiru abamu bwe bagamba mbu stand eyinza okuba kale bebe badde stand ng'omu yagikoze n'asalawo agikolere ku munne naye ng'omulala bayita gimanyi kuba boonoonya ebintu alina okukuba kubaddewo omuntu yena lw'okuba omuntu ategeera omuntu eyeetegeerera omuntu eyeerowooleza kiba tekiweddewo ekityo
Kalale bw'okuba omuntu ebiseera ebisinga buli lw'okuba omuntu bw'okuba omuntu wooti omuntu oyo bw'oyingidde naye mu lutalo bw'oyingira n'omuntu oyo mu lutalo kiwa abalabe bo omwagaanya okubanga basobola okukola kye baagala kubanga olwedde waliwo omuntu amanyikiddwa nti alabika yayagala okukolako obulabe omulabe wo n'ayitawo bulungi nakukola kyayagala kati lwaliro Pallaso singa bukya ku makya nga bamukubye agamu amamwa nga erena bamukubi buli omu agamba abayaye bali ne sikini be bamukubye naye ng'abadde n'abalabe wa famire y'abaana abaana erina akamanyiiro kamiliyoni oyo bamusasula n'agenda ku bivulu waliwo ekivulu kyali mitiyana wano bamusasula kumpi n'ewaabwe ku kikuba ekikkirira ewaabwe bamusasula n'agendayo naye atuuka ku kikuba ekikkirira n'agamba sagala kuyimba njagala kudda Kampala naddayo e Kampala nga tewali reason kamiliyoni gyawa mpaka n'olwaliro kamiliyoni tasasulanga ssente ezo naye omusajja nannyini ssente yakaaba yagenda mu kooti yagenda wa balema kali famire yaabwe enjoozi nnyo naye Pallaso omuyimbi yenna ayagala okukuuma erinnya lye ayagala ebyo bisitanti ebyokulwana tebikyakola makulu olwaliwo abawagira Bobi Wine baali bamusse era lwebyo bikulwana naye yali abirimu yagenda mu kifo we baali awo ng'agenda akuba gundi omuvubuka bamwetanga Jingo Show Pallaso ekintu kyewakoze kibi nnyo ekintu kyokoze kibi nnyo nga bw'okiwulira ekyokukuba aliye ne sikini kiragidde ddala ntoyina magezi kiragidde ddala ntotegeera ebizibu ebyakusibya mu Amerika byaliwo naye tewabiyigamu kintu kyonna aliye ne sikini bw'omukuba enkeera abaduuyi ne bamutta ekiro n'akeera ng'afudde gwe kennyininyini okuyeetinzewo nti kati oguliddewo omulabe wo akyasobola okukola kyayagala kuba abantu bamanyi aliye ne sikini wamukuba kyamuyisa bubi bajja gamba leka ye yakikola erifujjo eryaleetera rediyo ebizibu okufuna obuzibu ne watabaawo alondoola kuba baali bamanyi alina effujjo buli lwakola entalo n'okola effujjo eryo erituuka omumanyiira omuntu omukube kireetera omulabe okuyitawo n'akola ekintu clean n'amuvinga awe unattached kubanga bamanyi olina abalabe bo buuza ku muganda wo ekyamumenyesa ebigere n'abalimbalimba mbu yali sleep walking gwe mubuuze lyali jjoogo n'akamanyiiro n'alikendeeza kamiliyoni yakubanga abantu n'abafuuyira amalusu Bobi Wine yalina effujjo lyerimu yakuba omwana bamuyita Jingo Show yalondola Bobi Wine okumala ebbanga ng'ayina ekiruyi yamusanga olunaku lumu yamukuba Bobi Wine n'azirikirawo baali bamanyi afudde n'okufa ne bamuddusa emulaga awo ebyo byewawulira ayimba mbu simanya mbu gye buvuddeko nagenda n'endwala esujja limalaria ng'era ng'omuntu omulala naye buli yawulira nti omubanda yalwadde nga kyakyokako kimu kigamba Masada Jingo Show yali amukubye n'abalimba mu malaria Jingo Show amukuba n'amusula ku ttaka kata amutte lwaki yamusanga ewantu n'amukuba bisegira ebyo bividdeko abayimbi mu Europe okwetta ne bekuba amasasi ekikolwa kyokoze kibi nnyo waliwo omuyimbi wano bamuyitanga simanyani yali Rabadaba yafumita omuyimbi ekiso teyadda ngulu n'agwa ensonga ntono nnyo ekuviirako okugwenjaga mugikendeezi enjaga bwemuba muginywa mugiriise tetuganye artist mubeera ku njaga naye mugiriise okuba otya munnempi bwotyo goloozayo ganga yegenda kutunuulira oba ogenda kwongera ku security ng'otambulira mu kutya respect bagikuwe ng'ani gwe minyira you are nothing
Nze agala Katonda muggulu teri luyimba lwa Pallaso lwe mmanyimu vaasi n'emu. Zonna mpulira buwulizi korasi. Era mpulira abaana be baziyimba obanga ekidongo kiyitawo awo. Ni respect. Respect bagikuwangaani. Oyimbira Alien Skin. Gamba bakugoberera bakuwe respect. Alien Skin muyimbi munno cannot respect you. Kwa atayimbira gwe. Yeah? Nabo gizo jasikamo omuto ogumenye. Mwana Pallaso. Wangu dolwa lero. Wowe! Wowe Pallaso. Bannaye Pallaso kyabadde asuubira si bwe kiri. Yalowoozezza nti Alien agenda muddiza. Bambi kati puleesa eri awo ekukuba. Ebyo byogera mu gyimu n'okola akafuba blaza. No. Alien tomuleetako kafuba. Ate tetugenda kukakkana kutuula waka genda kwebaka nga Pallaso tonnafuna kizibu kyonna. Ate tukwagala mu reality face to face. Okakasa nti oli musajja. Wali mwamufunziza nga amaze kuyingira. Otegedde mwamaze kateesaako naye omusajja n'ababuuka. Kyova olaba teyabaddiza yadde n'omulundi n'ogu. Era kyakulumye nnyo okubanga takuddiza era n'akugamba owangudde ssebo. Otegedde ekyo akagamba ako kaakulumye naye omusajja muno wagambye nti owangudde ssebo nga takoonye. Pallaso ng'alumba Alien Skin. Alien Skin agaana omuddiza. Ekituufu ffenna tetutegedde kituufu bavudde ku ki? Tuulya bya mbumbumbu. Ni Alien Skin waganye omuddiza n'abeera nga asikowalinze ku Pallaso. Nga Pallaso alinga nga yeerabisizzaamu. Tetumanyi kituufu ki kyabadde wate abaana b'omugeta abamu oba abantu abamu abaniga. Osobola omusanga emisana mu bantu n'omukuba ebikoone nga takuddiza naga buladi nsonyiwa. Naye n'akusanga ekiro gwe jjukira oba ne confidence eri nti namukubye emisana talina kyayinza kuŋŋamba. Naye ng'ekiyazize mu kkala ye entuufu. N'omukwatako ng'azitowa ttaninga ezo eza loole. N'ogaba bannange yono gwe nakubye emisango lwakugiddewo kkala ze entuufu. Ng'oli yabadde wali tayagala kwerabisa kasaabaze embeera ng'alaba tayitawo. N'agamba nsobola okuliirawo. Naye ng'ekiriwo mu Uncle Pallaso ebintu ebimu tulina obyesonyiwa. Oli musajja wa kitiibwa mukulu samulamba oba ebintu ebyo by'oyinza okugamba nti kambireke kankyeke kiyitewo olw'embeera bweti ne bweti. Jjukira tulinayo kashow kaffe ke tulindidde ebbanga kokalangidde ebbanga Love Fest nga 9 Juni. Ate laba enkuba wejja ogitonnyamu essaawa eno ng'ate obadde otambudde bulungi nnyo. Toyina yadde kamugo konna muntu kayinza kwekwasa butagenda mu show ya Pallaso. Laba ebyali eniwe bijja ekirungi mpulidde nti mubibaze. Mukama mulungi mbanga mubimaze. Alien yakuoneka drop ebintu mugende mu maaso oba stand oba banyumya stand oba stand ffenna tuli mu business. Kyonna ekikuyisawo ng'oli mu business kikole kikuyiseewo. Byebyo ebyange. Badde nnonnoonya likes neeyogeza bweyogeza. Abankuumire.